nga bulijjo tuli mu kitundu eky'e Kasanda. Kasanda district ye district ezimu ku district empya era nga yasalwa ku Mubende. Mu kiseera kino Kasanda okyamira Myanzi n'oleka Mityana Road n'oleka Mubende Road n'odda e Kasanda. Tutunuulidde eby'ettaka mu Kasanda bwe bitambula, enkaayana z'ettaka mu Kasanda, enkwatagana y'ow'ekibanja n'ow'ettaka, era nga ekitundu kino gw'omulabi oba omuwuliriza oba omwagala wa Land Insight beerako weekuumireko tukubuulire e Kasanda gy'owulira gold ate abaayo basimi batya gold n'okwekuumira ku ttaka lyabwe. Tukubuulire e Kasanda abantu bafiiriddwa batya ebibanja byabwe olw'okuba waliwo abagagga bazudde nti waliwo ekyobugagga kya gold. Beera ku Land Insight ewaliyo bizinensi z'omanyi abantu ze bakola nga bw'olaba abakuŋŋaanya ebicupa n'ebirala nga mu kitundu ekirala bwe kibeera naye ekyenjawulo ku mulundi guno tova ku The Land Insight tukuleetedde eby'ettaka mu Kasanda ebiyimiridde. bw'oba olinamu ekibanja olinamu poloti weekuumire awo. Poliisi omukono gwetadde mu kintu kino munene nnyo. DPC oba wooli kitwale nti nkyogera lunyengo ndabako ebintu bye mukola ku mataka ebitukola bulungi ng'abakulembeze. Abantu bano balina ebibanja byabwe bwe baddukira gye muli ate nga mwe musiba basibe. Waliwo omusirikale bamuyita Mukisa, simanyi oba wali wano. Madamu Fiona Balungi ne Minisita muwandiike erinnya lya Mukisa omunoonyerezeko e Kasanda. Omulimu gwakola munene nnyo mu kutigomya abantu bano ne ttiimu ye. Waliyo abalala gabangamba Saidi Mbowa. Bwe munaaba mutuyambye abantu abo buma musobola mubakyuse mutuwe abasirikale abasobola okukkiriziganya n'abantu be tukulembera. Madamu RDC wakati nga minisita ali awo osobola okutuwaako obujulizi nga tukulembera ettaka ly'e Kalwana. Bukya tugenda mu bisanja byaffe ne bye tulimu nende ettaka eryatulemerera. Amataka gonna tugakozeeko bulungi era nkakasa temulina nduulu ziva Kasanda okuleka lino. Njagala kusaba ng'omuntu atwala ensonga z'ettaka mu kitundu kino, nkwegayiridde byennengera eyo njagala mbirabeko wano. Bw'abanga Madoyi akola mu state mutuubulire olwaleero, kubanga ovanga ku muntu ajja n'acunya abantu bano naye nga yalagira obulagizi ekkooti y'e Mubende oyo mumukwate, n'atuuka e Kasanda oyo mumukwate. Abantu ne batuuka okudduka. Omukyalo oli yali yakamala okulongoosebwa naye ng'aliira ku nkande. Imagine omuntu ali ku lukindo takyamira na ddagala naye ng'omuntu amumazeeko emirembe. Gye waba maama wo owulira otya? Ngamba Fiona Balungi owulira otya nga yeggwe temumazeeko emirembe? Bw'otuulya ekibanja kiri wali sizoni eyo ntagirima yonna yonna eweddewo. Ffe ng'abakulembeze tubasabayo obwenkanya bwe mubanga ddala muzze mwe mulina omusalaba gwe mugenda okwambaza bano, mubagambe okuva na leero mulokose ettaka ligenda kubaddira. Fiona Balungi okuva mu ofiisi ya pulezidenti ngebo nsanyusa okulaba Madamu RDC, nsanyusa okulaba abakulu mwenna abazze wano, mukulu Lutwama Kaswe, Kanso Munoonya. Kibanda bino tugezezzaako okutambula mu ofiisi zonna ezituyamba naye ofiisi za wansi tezituwadde buyambi. Nga nange kiyama n'ekitundu ayogera essaawa eno nagezaako okuba n'ensonga ze ntwala ku poliisi ezimu tezanteekamu kitiibwa nga kirakirama n'ekitundu nemba nga siina grade ndooza ku kitundu olw'okuba nti nanyoomebwa abantu abansinga ssente abasiga mu bwobuyinza ssente ffe batunyooma abawansi. Ekintu ekyo kyampisa bubi ng'omukulembeze ekitundu naye nga kati bwenfunye abakungu bensuubira okuba nti bebakyasinze okuba nti basembayo, Mukama asobola okumpa bulungi mu ekyo. Nsaba abatuuze tukube mu ngalo. Ebigambo byange olwa pulogulamu ze tulina ennyingi ate nga budde butono, ngenda sooka nkomaawo. Tumubufunze nnyo omugenzi Haji Hussein Muwonge yafa
mu early 90s 1993 awo bwafa n'alekawo omukyala n'abaana wayita ebbanga ttono n'omukyala n'afa bwe kityo abaana abo abato abaaliwo waliwo bakojjaabo abaaliwo nga bakulemberwa omukulu Moses Madoyi bazanyira mu bintu by'omugenzi ne balya ne banywa ne basala ente ne basala embuzi ne basala enkoko abaana bagenda okukula mu kumpi ebintu ebisigadde nga byaggwawo nga waliwo kibanja bwe kityo abaana nga bamaze okukula batandika okutunda ekibanja ab'ekika bajja ne basalamu aw'abawala ne batunda abawala awasigala Moses Muwonge naye n'atandika n'atunda okutuusa lwe yamalawo n'akasigalawo akali akatono ennyo kali awo nako n'akatunda ekyokusaalirwa era kyewuunyisa nnyo Honorable Minister era kyewuunyisa nnyo Madamu Fiona Balungi tulina enyiike twalibadde tulina mu maziga naye kumpi tulinga abamanyira n'okumanyiira tutulugunyizibbwa nnyo kyewuunyisa omuntu eyatunda oba abantu abaatunda ate okudda ne babeera ku kitundu nga tebakwatibwako wabula ng'ensonga weeri omukulu Moses Madoyi nze yaŋŋambira ddala maaso ku maaso naŋŋamba abo temwekanga okudda kwabwe nze nabaduumidde badde bakole effujjo erya buli kika nga mubabawabire nga nze mbanunulayo era omulimu ogwo bakadde bange agukoze bulungi nnyo tebakwatibwako ne bakudda abantu ne batema abantu we bali wano n'ebbaluwa z'abasawo weeziri enju ne bookya ennyumba ne bakoona tukola tukoma ku kusiga na kukoola okukungula kwabwe okubakwatako oluddayo enkeera nga weebali n'olwekyo tusaba okusinziira ku bizibu ebiri wansinza kwemala okusinziira ku budde tuzze tulaajana mu ofiisi ez'enjawulo naye okujja kwammwe bakama baffe twesunga nnyo era sisuubira nti owekitiibwa His Excellence President Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubalonda mu bifo ng'ebyo ne mubanga abasaasidde ne mutuuka wano n'okutubi twebali twava awadde okutufungula namboko nakina kino naye tulina wetwatuuka abatugae bane mukwatewo ku kkubo lino kwe kulaba tukyaliko kko wano bannaye nnimbye abatuuze bannaye muddeemu nnimbye neyanze nja ni mwana muzaale wa kyalo kino kwenkulidde kwempangalidde emyaka gyange gyonna era nze chairman wa NRM ku kyalo kino ebbanga lyonna niwe balonda bagamba ekifo kya Muzeeyi Manja mukirekeewo tulina enyiike n'obulumi obungi nze ndi namba 2 kubaakula ku bibanja bino omugenzi agikusayini yali amanyikiddwa ensi eno yonna ne bogenda mu Kampala abaana beyazaala baali 75 yaleka ebibanja ebiwera 96 baagabana buli omushalya nemuwa n'akwata ekikye bano abaali abato bakojjaawo ne babakuumira nga babagambye ebintu ebisinga babibabako ente embuzi mwanyi baanoganga batunda kati abaana bwe bakomawo nga tebalina bwe batandikira batandika nabo okwekolamu omulimu ne batunda ekituufu baaguza abatuuze abamaze ku ttaka lino emyaka 218 balinako amayumba emwanyi zizo Madamu muziraba akalituusa abadde awo mulaba mwokezzaamu na manda balimyeko ebirime ebyenjawulo naye tucunyizibwa bwemala okugula ku batuuze abanguza nga be bagula ku Musa Muwonge omwami Edirisa Kibirige waali wano ne mukyala we Saala Nakiberu awamu ne Sozi Charles Baruku ne jjajjawo omugenzi Mbakula mbanguza ebibanja ebiweza acres 8 n'ekitundu nentandika okukola bwe ntuuka okukola wakati awo maze okukola nnyanya kaso ndi musajja mukozi nnyo ndi mulimi omutuufu nsima ebinya by'ebitooka okusimba olusuku emwanyi nsimye ebinya bannumbagana ku nnimiro ne bangoba n'amajambiya n'obukumbi ne babensuuza ebitooke fuso namba omwami Jamiru Senguba ali wano bevawe yabireetaawo kibanja kiri mabegawe kyasooka babitematema na binali babikuba nemwanyi ne bazisaawa ne kasooli ne bamwenuulira awo olutawe lwatandikira nenziriko wa chairman Elswan ne mugabo naguzo wano mwankakasizza nti ebibanja bituufu kati ate ensobi nti genda ku poliisi bwengenda ku poliisi nebanga birimu family genda kugombolola nengenda kugombolola omwami Guduya nayingira mu nsonga okumala emyezi 3 ninga mwami Madoyi amukola ati kwe konsindike wa DPC ne wa RDC bwentuko wa DPC nangamba no tubakwate trespass tubavunaane bajja kuvaako babakwata
Madoyi yajja buzina abanona muje tugende Mubende n'abeyimirira kyenako nnyingi ne fayiro yange eyo omwami omba omushani wagabali wa polisi yali agitwala yangamba fayiro eyo yagudde ng'eva mu kooti nenziyukira ku Wamala Region ne muwaabira Wamala Region n'etuyita n'etutuuza nagaa nti mwami Madoyi wanga temwagala mayanja yaguze wadde mumuddize sente z'ekituufu yaguze mutabani wammwe yatunda endagala zino zikoba chairman ate naye yazzenga agula n'asayiningako namukwata zi videos ng'akwata ku sente ng'asayininga chairman erisutu yaliwo bonna nembaga buli kimu nyino kyubanga nkiinako obuki obujulizi so bwe nnemererwa ngenze ku Wamala Region bamuyise bamusabye okunsasula agaanyi n'abalimba nti njamuwa sente myezi nga 8 olwo ebintu byali babikongodde kooti nenzigulawo sivo bwe nzigula omusango gwa sivo gwamala omwaka gumu n'ekitundu naye kyannewunyisa omulamuzi yagulimu mwami Paulo Okedi grade 1 yajja n'agamba fe abaagula twagula mu bumenyi bw'amateeka ayatunda yali takkirizibwa kutunda n'olwekyo estate ewambiddwa eddiziddwa omugenzi Hussein Muwonge n'abaana be 3 Musa Muwonge Marusi Masitula Nabukeera ne Rehema Nayiga naye Madoyi ne Wanzagiro tebayinaamu buyinza mu kibanja ekyo n'atugoba era n'agamba Kasooli Mwanyi Mukalitunsi Mayumba biddiziddwa Hussein Muwonge awo presa n'enkuba kuba ni mwadwa presa na sukali na absaz ninzira ku kitanda naye oluvannyuma okuva ku kitanda madamu nadduka n'engenda ku muligo department neneekubira enduulu ne bambuuza ettaka lyani konze public land temugenda kumenyeka nnyo ti mugende musabe ettaka mugende eri land committee babawe ettaka gye emisinde gye naleeta n'enkunga bannanga 41 abakulu naye nga tuli bangi tubeera n'ebibiri ku famire zaffe ne tugenda ku gombo ne tusaba ebbaluwa chairman n'agituwa ne tugenda ku gombolola eri land committee n'atuwa minute tugenda ku district ne batujja ne abali civic plan committee ne balambula bamala okulambula ne bayisa report ne bagiteekayo mu board ne bakobi yatugamba ne tubikola ne balindirira etuule batuwe minute tujje tukube ettaka lyaffe mu kutuula mwami Kinene Vincent yakubira Madoyi essimu n'amugamba ettaka bali kututteko lwana nnyo oliyimirize naddukira mu justice center wa n'aleeta ebiwandiiko nadduka aleeta ne court order atugobe ku ttaka ne batugamba mu nnaku 2-3 byonna ebiriko bagenda bisaawa amangu ago n'embiro era kwe kuddukira mu ofiisi eyo maama wasooka kubawo okundaba naye nga nkolagana n'abayambi bo ne baŋŋamba nti bwe banga bagenda ku ssaawa katukubire ku minisita gwe kikwatako bakubira madamu minisita Judith Nabakoba yasituka era yatuula awo bwe yatuula n'awuliriza ensonga ne madamu Gladys yaliwo n'agamba police abatuuze mudde ku bibanja byammwe ontalina buyinza bubagoba waya mugamba mpa ebiwandiiko ebikukkiriza okugoba abantu ku public land oba tubirina nkukutta era yamusiba eweeks 2 simanyi weerwanako ate twalabirawo kiwandiiko kirala nga batugamba nti ate mujje musooke mugende mu anti-corruption buli omu akwate ebiwandiiko bye agende mu anti-corruption maama nasitula emmotoka 2 nenzitwala mu anti-corruption wa General Isoke batukolako bulungi nnyo ripooti bazirina naye tebazifulumyanga tugenda okulaba nga tunyigirizibwa kyetwogedde buli kimu tukiwaddeyo batusabe kino batusabe kintu kiwaddeyo ate tebatufaako ne madamu minisita alinda ripooti eryejje abeeko atuzza ku ttaka kati naddako ko mu ofiisi wangu yalowooza nti pulezidenti wano wonna buliwo dda akati ku nsonga eyo ne tujja mu ofiisi ne tugulawo fayiro tuludde nga tujja tutambula mutusayo obujulizi bungi tubuleese buli kimu kiweddeyo oluvannyuma kwe kutukkiriza nti mujja kutuwa lokasi ku gulawundi wano lokasi netugikuumirira bayize nti yasoboka era twava mu ofiisi yo n'omukyalo oli Naalongo n'omulagira agende bamulongoose eddookoli n'agenda wamala okulongoosebwa eddookoli yakomawo ne tudda mu ofiisi n'otuwa lokasi ejja wano oluvannyuma neetakola ki netajja netugamba katugumiikirize netuddamu ogwokubiri era netulinda ennaku enkulu ziyingidde maama okutuusa bwemusazeewo okutuuka olwaleero tulwaniriza naye nga tulina obulumi kuno kwa majambiya miggo Kasooli tomukungule mwanyi tozinoga nze nzinoga matoke togatema nze nga tema baleeta bakifeesi gye bali obusiisira bwetolodde wansi emmanga kolinnyayo jambiya yeyogera n'omuggo ayituusa abadde awo bamutemera bisona majambiya wa mukyalo Naalongo ekibira kyonna ne bakyokyamu amaanyi nesawo nga 2 n'omulala ali awo bamutemera n'ekyogero kikyayaka kiri awo omwana waffe ennyumba bagyokya baali bamutemula n'omutemula buli alinnya wano jambiya muggo toddayo
wakiri okufiirawo kati ne tugamba tukuume obulamu tutambulire mu mateeka okutuusa abalina ekisa abalumirirwa omwoyo gw'eggwanga bw'oba n'atuuka naye nga ekizibu kye tulina wano tetuyambiddwa n'abakwasisa amateeka ago ge mazima nkyogera sikirumamu tetuyambiddwa n'abakwasisa amateeka Madoyi bw'agendayo ye mwana nga babibiita ensonga ezize nga bazola okukulako trespass wasalimbidde mu kibanja kya mu ttaka eryange lye nnagula ate ndisalimbiddemu oyo nga fayiro egenda mangu emubende mumulete mu kkooti bamusibe kuba alinayo abalamuzi bawa ssente olutugabe bakukaliga ebyekolere bye baagala kati ensonga eyo neetusukkako fe bwogera ne wekubira enduulu kya mugira mulindako ebyo byatutama netugamba ffe kiki mulimu abaana n'agaana maama kyekyatusitula